bisusse mu bayimbi. Tulaba abayimbi bakola eggaali ennaku zino balina abavubuka be batambula nabo bakuba abantu. Ekintu ekikyamu ennyo mu ggwanga lino. Abantu bakubibwa ate ababakuba bali ku TikTok beewaana. To make matters worse, beewadde n'ebinnya Kamandani, Kibanyono Jenani n'amannya bagoogera. We have organized violence. Ekuba abantu. Eyonoona ebintu by'abantu nga poliisi weeri eraba. Balinze muntu amale kufa. Tufiiriddwa abantu bangi nnyo wano. Lwa hooliganism na violence. Twayina bakifeesi ne bagenda. Ne tujja tuba n'ababbi abaakubanga abantu amayinja ga minzaani ne bagenda. Ne tujja tuba n'abakubi b'ebikonde abatraininganga abaana okukuba abantu ebikonde ne bababbako ebyabwe. Abo nabo ne tugenda. Tubadde tuwooza nti ku ligimu eno eya poliisi empya ebikolwanga bino effujjo mu bayimbi. Tufiiriddwa abayimbi mozereedi. Tufiiriddwa abayimbi. Master Blaster ani gwe bakuba AK-47 Master Blaster okigira n'abantu abalala be tutamanyi. Kakati omuyimbi bw'agambanga nti asobola okutuusaako obulabe tukitwalanga light. Daniz ku mapeesa. Yes, bonna bakuba radio ne violence yamala emukoze eki neyakwata radio okumukuba wansi tumanyi oba ne luzira akyali ne kesi tumanyi wagira. So ensonga eno tugisinikiramu amannyo naye nga nsonga nkulu nnyo. Okigira obumenyi bw'amateeka obukudde ejjembe n'eggaali z'endaba nkubira Uganda Police. Ffenna tusobola okuba mwene environment nti abayimbi bano tebatusasula kuba wadde. Bakola konsati zaabwe ne bafuna sente ayiya gravity bagendamu ebiliyoni. That's what I hear. Kakati kimutwala ku ttaka lya Bobi Wine eritali lirye kuba yamenya amateeka g'eggwanga. Nze ne mukungu wa byattaka. This is criminal trespass. Ne tebyasoma. You see, these illiterates, when you want to tell them omenye teeka, you are setting a bad precedent. Famu ya President Museveni eyegomba oba eyerwakitula olabeko nga bagizimbako eddwaliro. This is private land. Kakati ono gravity president gyagala okusetinga mbi nti tolina ttaka gwe naawe olabika olina naye tulaga kuba nti olirifuna utategeera kyeŋŋamba nti omuntu bw'ajja ku ttaka lyo nga tomuyise abeera trespass. Eba trespass naye okusinza ku gravity agamba eri public property olw'ensonga gundi ekifo kya beach buli omu akkirizibwa okujjawo. Naye omuvubuka oyo yasoma kyenkana ki. Nze nabadde ŋŋamba nti abazadde tusomesa abaana kati. Kaakati takisi z'olinnya tezirina bannyinizo. Kuba buli omu agitulamu kati ebeefuusa yagitulamu naye wabuyu. Ensi yaffe ekubye sama. Abaali ku sitwiti bakulimino kati be balina essente. Era si bwe kati ulira mbweri public. Ettaka lya Bobi Wine lyafuuka ddi public land. Public land ebeera ya government protecting Uganda Land Commission. We were public land ettaka lya government. Kakati bwe yalabye nga pressure nyingi because I talk to very many stakeholders in government. Nga si basanyufu nekye yakoze kuba nabo balina ettaka. Tulwana kunyweza bwannannyini ku ttaka. Tuwa abantu ebyapo kunyweza kati ate gw'osalimbira ku litali liryo Wabuyu ye lwaki teyabatadde eddwaliro ku liri n'erino lye yataddewo nalyo si liri lyete gye nalikebeddemu nga si liri. I don't know what we are going to do to omusango omuguddeko omusango ki? Threatening my life ogwo gumu. Assault 2 ne attempted murder. Yes, because if you say you are going to kill me, I don't know how much killing you are going to use. I'm going to kill you. Natakuta physically, nakuta spiritually. Nakuroga. God, this is attempted murder. You see me okusaga myself. The case is there. Tujja munoonya mu kiseera ekituufu you wait. Walabako si papa nga tumunoonya. Walabako nga sobbi bamunoonya. There is time when they look for you. Fe tujjayita mateeka era twatandise kampeni ne muganda wange Frank Tambikwa naye victim. Kicking hooliganism and violence out of Uganda's music. Yes.
kisusse tina abayimbi batagetinze nnyo abamawulire tekiri kunze na dunia nina abamawulire mwenna abaripootinga amawulire abawendowooza zammwe ku bintu ebyenjawulo ku bayimbi abayimbi bano abasinga ebyaddala si kubayisa mu maaso naye ekalamu ntono mu kalamu okubeera nga ntono conflict resolution mechanisms zaabwe nayo zibeera nnafu nti singa ntambi avayo nayogera ku kintu omuntu nga kituufu agenda gamba muzalayo you understand nti wansanga ayagala kunkuba ali kisinga n'okukola obubi era nabadde ngamba nti oyo wabuyo oba ayagala kukuba muntu omuyitira gaali genda ku peegi yo otereko nti junior oba ntambi nkweta kasawe weekati twekubemu one on one naye kisinga okukola obubi they are very insecure batambula n'abalenzi abali jobless nga mutwalo okitegeera bababeere nga babagadinga ajja bakutegeka eryanyi okitegeera naye ng'ate ffe si embeera gye twagala okubeera nga tukola ki nga tugendamu tusomyeko tumanye engeri ebikola ki essaawa zino waliwo munnaffe omu gwe baasibye kokisibedi naye era bali bagenze makubo matuufu yabavuma nakola buli kimu naye tebamusindikira bayaaya ate nga bali balina obusobozi because they have money naye baatuuka ne bagenda ne bawaabira ne bagenda mu mateeka era essaawa zino ali buzira kiba kitegeeza nti nawe omuyimbi ali eyo ntambi oba olaba nga alina kyakwogeddeko kyotakkiriziganya nakyo oba nga akule bulumi genda mu mateeka weegali omuguleko defamation otulabe tugende mu process eyo naye munaagamba muno mugenda kukozesa violence eyo ku bantu mujja kukola ku violence ku muntu nga tagenda kaliya yeggwerewaawo tulabe kaliya z'abayimbi azigenze yani ono omujamaika Dax Vibes yes Dax Katero Katero Vibes Katero essaawa zino ali mu kukomera mayisa okitegeera nti batta omuntu Tupac Shakur yafa Big yafa bafudde street violence so olunaku olw'ejjo twatandise campaign gye twagala ba stakeholders batweyungeko naddala abali mu mulimu guno gw'amawulire ne organizations endala ezibirivingira mu kulwanira eddembe ly'obuntu okitegeera kubanga poliisi eremereddwa tebakulimba muno poliisi ya Uganda temanyi kigenda mu maaso ekimanyi oba okitegeera naye esazeewo ebisirikire egenda abantu bagenda kumala kufa omu ku omu batondoke baveewo wano ono omuyimbi gwe bakasa mu Zex Birangiranye yakuba omuntu kyokka ekisinga okwewuunyisa abamu ku baali mu gavumenti bakuba amasimu mbu talina musango mpaka abantu abamu mu gavumenti who are still sober we baga no omwana ono yakuba omuntu agende bifo kye kati kyejagala okulaga nti abayimbi bafunyemu ku busente abamu beesembereza abakulu okitegeera bw'asanga omukulu gundi alooza amwinako oluganda wallahi ya Mungu teri mukulu gogenda kubira simu nti wakubye omuntu agaiti wakoze kirungi tekiriyo gajja kukanuka n'obuyimbi bwo kubanga teri mukulu agenda kujja atunule mu kamera agambe nti agenda kuyamba lino eggwanga lina abaana babajjeno lino eggwanga lina abaana babalwana neggwanga lina bajjeno omuhoozi first son bamukritisizinga alina abalabe nenga teye kamanda wa SFC singa yakatta bameka so obutasoma bw'abayimbi bano n'okulooza ati ab'amawulire be mutasasudde tuliwo bakubirabiraka kibayita PR omuyimbi okoze ekivvulu ofunye obukadde 5 ow'amawulire oganya mu emitwalo 2 kyokweyagala kwogereko bulungi tuli bakazi bammwe bina buzizake ezo tuli bakazi bammwe mwe bayizawe ekyokubiri violence teyina monopoly I looked at that idiot oyo omwana Gerson ozze n'abantu babiri they are not even armed yakebedde emmotoka yange I wanted to finish this young man ne white benana no this is a school that boy would have been dead so bemuzanyirako mutwegendereze I have a line of a street background wetuna kubira ebikopo nga mga nti atiisa andikid nenga tebali alina monopoly kukozesa violence yes naffe tusobola naffe naye that is not the way to go industry yaffe tugyetaaga abayimbi tubeetaaga tubaagala okitegeera ali naffe omulimu gwe tukola bannaye guchallenging nga tulina okwogera amazima we gasaana alabire ku Bebe Kulu today is doing things that are sensible olaba kirasi kati gyalimu ey'abantu ebyekyeya yabikola alabire Chameleone emisango gya Kalamagi gye gyamutuusa alabe nze I can tell them those young boys alabe
nti lero Kaminyoni ne batayagala kuyimba bakuba kuyisibira banga tukwetaaga oyimbe ku concert bakati banne bakama bayini mulane ngaga gwe file ba witness operator ngajja paper stressed ojigera alabire ku sipapa sipapa aliwa twasete sipapa za mubula so omwana oyo Gravity yeetaaga okutuusa background yo oba wakulira mu bakulira ku street fe twakulira mu bikomera we grew up in organized homes and protecting ourselves tetulina kufunamira muntu. It is in our constitutional right as Ugandans we entitled to security. So bakole okuyimba kwabwe oba bafuna sente mu government abamawulire tukole omulimo gwaffe kubanga gwe twasomerera okukola. Ekigera bw'oba owulira ng'oyagala ow'amawulire akuwaane kola ekintu kimu mugambe nti owange muganda wange ninawo akasente kange ka miliyoni weziti badde nsaba omerere PR. Ffe tukola PR mu bitongole bya gavumenti. Ekitongole kya gavumenti Minisitule ne Gati Junior tukoze tutya ku social media n'atikola bwoti ne bwetu we are paid. Batukwata lwampaka. Bwe nagenda wa genocide teyaŋŋambanga ko kujja wano kuwagira obwo buyimbi bwamu. I get an assignment from elsewhere. So we did go to school to work for these illiterates. I want to warn Gravity for the very last time tachiddangamu. Even when it has crossed his mind to attack any tachiddangamu, we shall work on him. And we are willing. And when I say we are many. Because subuli ali mugwanga lino ntiakiriza violence. Bannamawulire bazze bakubwa. Mubalaba mu riots. Abamawulire tujogeddwa nnyo. Abataasoma batujoge, abasoma batujoge, abali b'enkwacyo batujoge. Nemwe tugenda kukola tutya. Every idiot yagala kujoga tusenguke. Haina tushirika. So we have no kind words. Definitely. Ate Junior n'ekisemberayo ddala nti mu kaseera kano nga industry yaffe ya art eri ku mavivi ng'abantu mu bivulu tebakyagendayo abayimbi bali badde ku their best behaviors because violence nyini yegenda okusembayo okubakuba ekkonda envanyuma. Nti abantu bakyagala kugenda mu bivulu bakimanyi mbu bagenda bayo abaana ab'amagaali abaana batwala obusimu abaana abakuba ennyondo abaana abakuba naye ng'abayimbi mwe mu protecting abaana bano babeere nga babaggala bakolere n'emirimu okitegeera. So abayimbi mwennyini industry emba mugikooye mugiviire mugirekere abantu abalala waliwo abaana abalina passion abalina talent abagala okubanga bagifunamu naye bagerisoni babuyi bagifunyemu kye bagifunyemu ku talent entono eri wansi ennyo mukama abayambyeko obuyambi ne basiimibwa ne baagalibwa. Of course that is verbal diarrhea. Is it talented? Verbal diarrhea. Enyimba ze zimala tezisala na lujjaza ziringa slogans. Mugiregeze. Zimala nnaku bbiri is that singing? Okitegeera. Ebwe nalo lyagwedda. Naye abantu bamusaasidde. Ne tumusaasidde olwa background ne tugaa wange ye waffe ketugende tu abayimbi tetukyabagira ati bayimba nnyo tuga is a Uganda kati tumuleka abeere ku street ya baba let's get support him atuyagala kuba mera kera tukusaasidde Gravity lwaki tajjukira bana Uganda gye bamujje batukwerabira mangu. That boy was a street kid here being helped by Ugandans kati avuga Range Rover eriko erinnya lye. Scrap namusomba obutamu nabujja ku gundo obutamu. In civilized countries Gravity singa tayina na mulimo goza motoka. That's a fact. Kubanga ebweru n'okusala omuddo oba wagusoma teregati jangu osimule wano nga toyina diguli mu kusimula. Naye kati olwaleero kubanga ensi yaffe Abannayuganda muli baaki Gravity ajjukire nnyo w'abantu gye bamujja. Jazadde namulaba ne maama we nga naye bw'ayagala maama we n'abalala nabo bwe balina abaabazaala. Okitegeera nga bw'atambula ne Range Rover gy'avuga okuli erinnya lye abataziina ziriko mannya gaffe tetulina kye twakola Katonda. So we have no kind words for that man. He should not ever step into my vicinity again. Otherwise he will be an example. Vicinity tagenda kitegeera. Vicinity wembandi. Radius. Avoid me like a rapper. If he wants to test power I'm here, let him come and beat me. But I give a example where it is. Nti basi yeruzire sobologera ategere nti embizi emala olume. A small pig can finish a big last funeral rite of a somebody.
Kwetojja okwizaasi. We are international brands. Tubayamba ne mutuntu tuzambika mwana.